kano mukanta aginjira mu Honorable Goretti Namugga. Honorable Goretti Namugga banaye mu muntu aginjire mwagamba mufaanana nnyo. Nze nga munnamawogola munne mwetaaga njagala kwogerako naye mukanta aginjire mu Honorable Goretti Namugga okuva e Mawogola House. Ziti Mawogola House. Honorable Goretti Namugga maama. Lwaki tokola yenteekateeka yonna n'olabika nti President waffe Kyagulanyi omuyingiza Sembabule District n'atuukako mu bantu b'e Sembabule District n'ababuuzaako. Honorable Goretti Namugga tulaba ababaka bangi abali mu bitundu ebitakkirizibwamu President waffe kugendayo Kyagulanyi Center nga ababaka bangi bakola enteekateeka at least ne bateekawo emikolo gyonna ne wegiba mipiira. Omubaka n'ateekateekawo omupiira at least ayitireko President waffe. At least n'ateekateekawo omukolo gonna ogusobozesa omumusobozesa okuyita President waffe Kyagulanyi n'ayingira mu district ezo. District ezimu azituuseemu olw'okuba nti bamuyita buyisi n'agendayo n'abavisitinga kati ng'ekyabadde Mbaale. Honorable Goretti Namugga mweyo mobilization ya NUP mu Sembabule eri etya? Nga tulaba teriyo kamuka. Nga tulaba Sembabule teri kitambula kiki? Honorable Goretti Namugga kiki maama? Gwe kabiri tukokka akali mu bisajja ebinanfuuzi ebibbi ebinyakuzi ebitemu ebiri mu Sembabule District ebitiikirira Sembabule District nga Nanifa Kawoya bangira na mu mutwalidde owa Mawogola West. Honorable Goretti Namugga nze nva Mawogola West naye maama kyogamba tomubilizinga ngayo muntu yenna agenda okututuulira kwa Nanifa Kawoya Mawogola West. Honorable Goretti Namugga mukimanyi President waffe baamuyimiriza okutambula okola countrywide tour nga Sembabule District yali emu ku listi okuva Reyave Masaka yali eddako Sembabule District nga gyagenda okugenda. Era enkuŋŋaana zeezo ne baziyimiriza polisi ne ziyimiriza. Naye abantu abali mu bitundu Honorable Goretti Namugga President gyatatuukanga bakola enteekateeka zonna ne bakolawo emikolo egy'enjawulo ne bakolawo at least emipiira ne bamuyitirako just n'ayitaayita mu bantu beeyo n'ababuuzaako nabo ne bamulabako. Okimanyi nti okuviira ddala mu 2018 President waffe Kyagulanyi talinyangako Sembabule tagendanga nayo. Okimanyi okuviira ddala mu 2021 teyagenda nayo campaigningayo Honorable Goretti Namugga. Gwe kati kakibiri tikatwafuna mu Sembabule District. Sembabule District tukimanyi nti n'abatemu ba NRM baajefunza naye tubadde twagala ku mulundi guno tufuneyo ebifo at least nga bibiri at least Mawogola tugitwale. Obere mu Mawogola South omulala abere mu Mawogola West atugireyo Nanifa Kawoya. Nanifa Kawoya yatandika okwesimbawo okuva mu 1900 kinana simanya mu 1900 simanya 96. Nanifa Kawoya yatandika okwesimbawo. Nze nagenda okuzaalibwa nga Nanifa Kawoya yafuga Sembabule District nga woman member of parliament. Okitegeera naye paka kati Nanifa Kawoya yaliyo. Honorable Goretti Namugga mobilization ku ground nga temuka gobera mu constituency yokka. Toyita ko walala. Kola enteekateeka yonna bannaye nga tetunayingirira kalulu ka 2026 at least President waffe Kyagulanyi atuukeyoko mu district eyo atuukeyo abantu beeyo bamulabeko waliyo abantu bayitirivu nnyo abamwagala naye olw'okuba tagendayo kati kyova olaba enkwezenge nga zino zitandise okugenda ku buli kyalo nga zigenda ziwanulayo ebipande bye. Honorable Goretti Namugga maama nkuloopera mukwano nti ebipande bya President Kyagulanyi bitandise okutimbulwa mu okwetoloola Sembabule District. Simanyi oba nawe mu constituency yo byatuuseyo simanyi. Agayaye kino ekikazi kino bagenda bakitwala ku buli kitundu nga kitambula n'agayaye ga mafia nga bagenda bawanulayo ebipande bya Kyagulanyi ku buli station ku buli katawuni nga bagenda bawanulayo ebipande bya President Kyagulanyi. Honorable Goretti Namugga tubadde tukusaba maama okole enteekateeka yonna olabike nti oyingiza Kyagulanyi Sembabule District omuyingizeeyo abantu beeyo bamulabeko. Abantu beeyo tebamumanyi tebamutegeera tagendangayo myaka miyitirivu nga tagendangayo naye nga abantu gye bali bayitirivu era yawangulayo akalulu. Kuno okusaba kwange kugenda eri gyoli at least mukole enteekateeka eyo oteekewoko kintu kyonna osobola okwogerako ne secretariat n'oteekawo ekintu kyonna nga bwe twalaba Muwanga Kivumbi bwe yakola omukolo kale ogw'okusaba kale kola omukolo gw'okwebaza Honorable Goretti Namugga omu-inviting nga guest of honor. Honorable Goretti Namugga siteeseza bubi maama nze ndiweeyo mmanyi obuzibu obuli eyo omuntu wa NUP bwa strugglingamu okuyitamu mu bitundu byeyo e Sembabule District kubanga waliyo obunyalwanda bungi waliyo obulaalo bungi. Okitegeera era bw'olaba obukazi obubadde mu video obwo nga bugenda butimbulayo ebipande bya Kyagulanyi nga bukutte n'emigo bulinga obulunze ente. Akamanyiro kanje akali eyo tukimanyi kuteesa asinziire eyo tukimanyi Nanifa Kawoya asinziire eyo bonna basiisidde bakaddiidde eyo.
naye Honorable Goretti Namugga funa engeri yonna olabike nti oyingiza President Kyagulanyi mu Ssembabule district bambi tukusaba busabi nze kuno okusaba kwange kuva eri nze nange bampita Goretti nze Nakasaga Goretti naye nze ndiwe Mawogola West ewanifa Kawoya Bangira na omukazi oyo omutemu nti n'abantu kati abawagira NUP mu constituency ya Mawogola West Anifa Kawoya abalumba natandika okubatuusaako obulabe abayayebe agulira abayayebe ne batandika okubalumba ne babatuusaako obulabe naye nga abantu abo tebasobola nagenda ku polisi kuwaabayo kubanga polisi ye Uganda ogimanyi nayo yafuka ya NRM abantu ne babatulugunya lwakuba tebawagira Anifa Kawoya tebawagira Museveni ba NUP mama tubadde tukusaba nga tukwegayirira bane ye muntu agingire Honorable Goretti Namugga manyi kwali kuno ku TikTok alina kaakawo